members of the press, Sansubaya Namurano, Tuwano, Okupati on the 20th of December, Tujakubanga to celebrating Imiaka Jafana Musa for 47 years, Natulimu entertainment industry in Uganda. These are close to 5 decades. Omukolo guno gujja kubeera mu Serena wano nga tugenda okubalaga ebintu kubajjukizaako gye twava, okubalaga olugendo lwaffe engeri gye tuze tulutambula, those humble beginnings that twalimu paka we tutuuse wano, and tutaddemu ingredients nyingi nnyo. First of all, tutaddemu ebintu ebyaliwo ebyedda, ne ba artists ab'edda, ekyo kijja kubaleetera memories ezo ezaaliwo mu biseera ebyo, ne tubalagako ki ekibaddewo era kitambula, ate ne tuka tugenda ne ku theme yaffe eya omulamwa gwa our show, our celebrations is the future of Uganda. Tugenda wa, tubalaga ati tugenda wa. So we've got those legendary artists who will be live with us on stage. We've got the current artists, Abayomo Ebons right now, and Trina Neba Katiba Muita ba Genesis, nabo tujja kubanga nabo tubateeka ku stage kwegamba tubalage nti Uganda etambula, tukyatambula, tukyagenda mu maaso. So content waffe bwatyo bwali. Courses about details kwongera kubisa bino kubyonona ebisinga tubakubiriza mujje mulabe. But in a nutshell, that is what we have on the 20th of December here at Serena. Era tujja kubanga tubaleetera abo abaaliwo mu biseera ebyo, that's like mwattu, era tujja kuwoonayoko. Then aba OMG bwe ngambye abaali current ne future gye tutwala, kyemuva mulaba nti tulina emiti emito, emiti egiri kwegamba abaliwo kati. My daughter over here, my daughter over here, mumulaba kakati yali future gye tulina mu maaso tutwala mu maaso abavubuka. So my daughter will be starring in the show, and we've got other artists, the young artists like how do they call the boys? Bent Boys are going to be around. Then the girls, yes. But I want to kwegamba awutubalaga future ya theater gyegenda. Mutwaliza okwebuuza why this time mama Sylvia yanadda kati twawakera Ssaabasajja Kabaka yasinga n'abeerawo okubulaga okutambula. Ekyo kikyebaliza Katonda, ekyo Katonda yakitukoledde okuba nti Ssaabasajja yasiima n'atugulirawo theater. Kakati maama n'Abagereka asiimye n'abanga omukolo gwaffe aguweesa ekitiibwa nga celebrating 47 years. So it's just a blessing from God. We just thank God for that. Okay. Ebons means black. Ebony. We are black Africans. Abakola, music, dance, and drama. So it is all about Africans. We are black people. That's what it means.
Of course, like any other company, that Flavor Ebony's tubeera n'ebitusoomooza munda naye ng'ekyokubeera tetunaba kubeera nakyo, otherwise abaana balina tekibayagala kuyingira mu Ebony's. Olugendo lwa Ebony's luwanvu nga mukiwulidde nti batandika mu 7 and a lot has happened. Bakoze buli kimu tukikoze tukimazeeyo. So tugenda kuba okulaba nti mu myaka 47 tugifunza ne tuba nga tujjayo highlights ne iconic moments ezo eza making Ebony's what we are right now, because eri amanya ge tusobola kwerabira, amanya nga Nakaunde, amanya nga Dick, amanya nga Olga, amanya nga Douglas, abo abantu ababakolera ebintu ebyanyumira abantu mu bibaawo. Tulina engeri gye twakikozemu, tulina make sure tujjayo nammwe ebyabakolera ba Ebony's tubi highlighting ne tubiteekeko, then tulina kufuna omukisa okubeera nga tu honoring some of those iconic Ebony's, okubasiima before Ebony's weweza emyaka 25. So tulina kuba tusiima abantu baffe kuba most of those people are flying into the country, like abali bamanyi Rita Tusubira, she's coming, Yazanyanga Olga Nakaunde is coming, Gavin Sepp is coming, Eddie Mukwaya is coming, abantu abakola roses abanyumira bona bagenda kuba okuwola olunaku, ba Julie Underwood, ba Simon Kalema, mujja kukyewuunya nti ba artists bangi abayise emikono gyaffe. Waliwo abalabye Kwezi Kaganda ne beewuunya, but Kwezi Kaganda was there for so many years. Azanyanga Inspector 002, abalabye Raymond, bantu bangi nnyo abayise emikono gya Ebony's. So buli yateekako ettaffaali nga waali nga twasobodde omutuukirira bagenda mulaba. Then okunyumisiza abato, tubaleetedde abantu abali familia nammwe ku TV screen zammwe, mukyala Ella, mulabye mwami Marijan, bangi nnyo, Uncle Mo agenda kubeera nga MC, Malaika Katenshi agenda kubeera nga MC. So twagadde tukikole nti this is a celebration. We bring together all those people betubadde tukolagana nabo over the years, ababanyumira, so that tujaguliza wamu. So you won't be surprised to see Pastor Gembe ng'ali ku stage ayimba, or Mami Eddie yawe ng'ayimba, or the youngsters like Kando and Katalea, or our bench boys. So mugenda kulaba performances nyingi nnyo okuva eri abayimbi ne ba artists abalala, not because betulonzeeyo, but because bakuze balaba Ebony's bandyagadde okubeera naffe kwolwo olunaku. So there's a lot to celebrate, there's a lot of entertainment, abazinyi, kuyimba, so people should expect the best on that day, quite different. Ekibuuzo kyange kisembayo ku Friday yange, muze mukola ebintu eby'enjawulo, red carpet, show, ne tulaba nga omukulu bwe twandise omulandira gwa Ebony's Mwami Katende, oba wekitiibwa tubadde tutumulabako somewhere stage. Tujja kulina omulabako era akolwa fans bamwe batumire tibafigana. This red carpet is going to be out of this world. First of all, tulina red carpet kwolwo olunaku, tugenda kubeera n'ebintu nga olaba museum, olabira ebintu ebikwata ku Ebony's bye tukola, nga gw'oyingira buyingize wantu n'ogamba manager gakula kikwata ku mwattu, ng'oyingira bukizibu oti Lugalwandi, you're seeing, you're reading things, you're seeing people's pictures, tugenda kubeera nga gallery bw'onookiraba kwolwo olunaku. Tugenda kuba ne red carpet, abantu bajja kuba bayita ku red carpet. Tugenda Oweekitiibwa Katende kiringa gw'okola pati n'otobaawo, ekyo tekisoboka. Oweekitiibwa JWK agenda kubeerawo nnyo, like buli muntu alina akakwate ku Ebony's, buli muntu ataddeko ettaffaali agenda kubawo kwolwo. It's going to be big. It's not just going to be a show, but it's going to be a display. It's going to be, I don't know how to explain it. Just know kigenda kuba kinene. Mwebale nnyo okutuwa omukisa guno okwogera mu maaso gammwe. Amannya gange nze Stella Nantongwe era nga nzaalibwa ekyo ekifaananyi ne bamaestros ba legends bano bolaba Dr. Bosa ne Mukyala Fawzia. To be honored of honoring Ebony's ku myaka 47. Tukuza emyaka gino tubajja kwebuuza lwaki 5 lwaki 47 naye nze ngamba lwaki buli mwaka tetuku celebrating bwe tuti.
era twebaza Mukama nti kituusa wano mugenda kulaba ebintu bye mutalabangako nze nga omuntu temutera kundaba kugamba nti ndi Ebonies per se naye I think my involvement y'abantu abalala era omutima gw'aba Ebonies nti bakuzizza abantu bangi baleeta abantu bangi they're not afraid to share stage yaabwe basomesa bakuza inspiring kati my part in this is that and for that number abantu bajje numbers tubeerewo onayinga ekintu nga kyaffe kiri tuli Ugandan era tuli excited okubaaniriza bonna bonna nga tutuddemu ne mama waffe n'abagereka n'abakulu abalala bonna bonna abanaabeerawo tuseke tukaabe tujjukire tulabe ebintu ekitalabangako so mujje nga 2 December mukusera ekyo no abayimbi baffe bajja kubeera bajja kuyimba naye nga era bwagambye nti twagala n'okwembresa abaana abalala abaliko kati nabo tubainvitinga tusharinge nabo stage nabo tubalage nti yes I mean what they're doing bali ku mulamwa kitwagala okubalaga naye nga n'abayimbi baffe bajja kubeera mu mipato kibuuzo ekyokubiri answer about the tickets tickets za kugula oyinza okukozesa next ticket ekyo kiri ku ssimu yo n'okyoloinga prompts osobola okugula ticket yo n'obeera nayo ku ssimu oba si kyo oyagala kugula ticket yo ogikwateko physically zitundibwa wano ku Serena Hotel ku Theatre La Bonita ku Aristoc Booklex branch yo ku Garden City ne Kampala Road opposite Diamond Trust Bank ne ku Theatre La Bonita osobola okugifuna ssaawa yonna gy'ogyagalira Jamaica emitwalo 15 esookerwako eddako ya mitwalo 2 emmeeza za bukadde 3 n'obukadde 5